Zino ze zimu ku mbizi z'omutuuze ku kyalo Namugongo Nsawo ezaatugumbuddwa ensolo etamanyiddwa. Ensolo eno eteeberezebwa okuba ntingo era bagamba yatandika okubakijjanya mu mwezi gw'e11 omwaka oguwedde. Engo zino zijja mu ssaawa za kiro bwe bawulirira nga aba neighbors ng'embizi zikaaba nnyo 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 era nga buli we zijja embwa za kuno zonna zitandika okuwoowoola olwo nga bategeerawo nti zikoze eki zizze. Ab'oku kyalo Nsawo si be bokka abalaajana nga n'ebyalo omuli Ssonde, Kiwanga, Mbalwa, Buto ne Namugongo Bulooli bonna basula emitima gibeewanisa olw'ekisolo kino. Alimu embizi ennene ng'erimu abaana 8 abato. Embizi zaazirya ne zikuwula yonna n'obwana ne buzizeeka nga buzituze buziresa. Muno mwalimu embizi zandira embizi 7 wano ne zonna ne ziggwa. Batunnyonnyodde engeri ensolo eno gyetugumbulamu ebisolo byabwe. Tezirya ezinuuna muno nga bw'olaba ezo bwezikoze kati muno neetuuka ku mutima awo neenuuna zirya ennene ekuba wano mu bulago neekuba na wano wali amawujjo bwetyo bwekola. Mu kiseera kino eky'okukolera ensolo eno kikyababuze. Kati ensolo ezakaliibwa nze ensolo eyange wano ngitundira mu myezi 6. Ensolo mu myezi 6 evirawo ku $1,500,000 yakali ensolo 20 mwezo mu 5 wano wennyini mu lawundi 3. Beeraliikirivu nti essaawa yonna yanditandika okulumba abantu. Tugamba bwe zinaabanga ebisolo byezibadde zirya biweddewo kazigenda kuddako kulya baani era ffe. Ssentebe w'ekyalo Nsawo agamba oluvannyuma lw'okutegeera ku nsolo eno yatuukirira abatuuze be obutaddamu kwesolossa mu bisaalu. Kubanga abantu bali bagala kwekolamu mulimu. Twekolemu omulimu. Akwata amafumu, akwata ejjambiya, akwata enkumbi, tulyoke tutandike okunoonya wa we zifa. Nembagaana. Nembagamba ensolo ze mwagala okunoonya nzibu nnyo zijja kututa zitumalewo. Mumpeemu obudde ndaajane. Bano bakukkulumira ekitongole ky'ebisolo by'omu nsiko ki Uganda Wildlife Authority obutabayamba. Wuweeyo bwe tugiyita etutaase tetutaase. Kati omulanga nga mmwe bannamawulire tusaba tugukube mu baani abanaasobola okutuyambako ku nsolo eno. Tewali kye bali bakozeewo wabula okututeeka ate ku sireeti tagambika obunkenke kubanga ennaku enkulu zonna twazirya mu bunkenke. Kati ngaffe abalunze eno tetulina bwerinde kubanga tetulina ssente tuleete baba n'azikuuma. Tetulina bwerinde bwonna. Aba Uganda Wildlife Authority oluvannyuma lw'okubakubira balabiddwako ku kitundu kino nga bazze okwetegereza engeri ekisolo kino gye kitugumbulamu ebirala. Oluvannyuma lw'okwekenneenya ebisolo bino ebyattiddwa bano babuusabuusa oba ekisolo kinongo ng'abatuuze bwe bagamba. When a leopard is moving, the footprint you will never see a claw outside. Then secondly, it is a bit wider, but the footprint I saw was a bit smaller. So I never agreed that it is a leopard. We tuviiriddewo nga bano bataddewo emitego gyabwe okusobola okukwata ekisolo kino.